omusajja atusala ensawo abantu baffe bafeera Luweero mujjukira ani omusajja oyo gwe batta omusajja gwe batta nga Museveni bamukwese waggulu Lutamaguzi ne bajja nga banoonya Sebirumbi Lutamaguzi ne babusinkana ne bamugamba tubuulire batugambye omusajja ono asiiba wano wo n'agamba atabeerangawo so nga ali mu kibanyi waggulu ne bagenda nga bamusalasala obufi okutuusa bwe yasaanawo bw'otunuulira famire ne kusawa ya leero tebalina kye baali batereezeddwa bakyabonabona Luweero abantu babattanga ensanafu tekigenda mu maaso omusajja atugamba nti ngenze mu nsiko okutereeza ebyokulonda kati ffenna tutunula eno n'eno n'ebibiina byennyini ebiri mu palamenti tebituyambye toyinza kuŋŋamba sebo secretary general ne president toyinza kuŋŋamba nti Supreme Court mu musango gwa Amama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni and the Electoral Commission Supreme Court under Article 132 Clause 1 is the highest court of appeal bovaawo bogenda mu ggulu sikyo njagala okugamba nti toyinza kuŋŋamba nti obutundu bwe bagamba nti buli order buteekwa okubanga ekiragiro mwe muli akatundu akagamba gy'amagye mu byokulonda mwe muli akatundu akagamba nti apparent ng'ayagala okujulira nga tamatidde kulonda kwa president ayongerweyo ennaku mu kifo kye15 zifuuke 6 nti apparent oba nabo bonna abeesimbyewo basaana baweebwa chance yemu kukozesa ebintu bya gavumenti nga Museveni so sikusosola nga n'ekirala nti bannange emirundi mingi okulonda kuno kubaddewo kwa president results zibulira mu bbanga DR forms declaration zikolebwe constituency ne ku district so sikuzitwala eri ne zibulira mu bbanga internet ne bagijjako nga bwe gwali mu 2016 I'm talking this point with concern no gamba nti ebyo ebimu byenjogeddeko lwaki tebisoboka kuleetebwa mu parliament tewaliwo aba-opposition nga be bakulira opposition n'ebibiina ebirala tebiyinza kwekola mukugu n'aleeta amateeka ago nga bills ne tulaba bwe bazituulako waliwo ekyewuunyisa nkimanyi bulungi nti aba movement newankubadde be baagi mu parliament basobola okutya nti obanga gundi Supreme Court eriwo ku lwabwe bagiswaza batya ne batassa mu nkola ebyo bye baayisa nobody is doing anything they all keeping quiet kiki ekyo kimugamba buli opposition mu challenges olwaleero nti amateeka agasalwawo galeetebwe mu ku electoral reform gasobola okuleetebwa omuntu yenna opposition n'awulirizibwa kubanga bali mu gavumenti nga badominatinga bajja kubeera n'ensonyi nti ate oba Supreme Court yaffe yalondebwa Museveni lwaki tetussa mu nkola byesazeewo they are keeping quiet ogenda mu kulonda ki okutwafaanana bwe kutyo nga kujjudde amagye nga bwe mwalabye mu kulonda kwa NRM okwa primaries tugenda mu kulonda kufaanana ki balinyabo ne basebo twetaaga Katonda atuyambe there is a crisis I see a crisis lingering around ekintu ekirala owekitiibwa Museveni lwaki atulimbalimba ng'ayita mwatone general we ng'agamba nti ekyo twajulidde ku musango Uganda Human Rights Network versus Attorney General Constitutional Court yagamba nti obutundu bwonna obwali mu tteeka eriyitibwa Poma poliisi mwebadde esinziira okutulugunya ab'ebyobufuzi tokuba nkuŋŋaana toweekalakaasa buli null and void sikyo Attorney General atulimba atya ng'agamba mbwagenda kujulira mu Supreme Court ojulira kuki nga Bill of Rights Uganda kwese mikono ate nga chapter 4 constitution egamba the political animals must be free ate alwaki alimbalimba abantu tewali kujulira kwonna nolwekyo I would like to command police you stand warned on the accord of John Ken Lukyam's the man kubanga babadde batamanyi poliisi eyo mu biseera bya Sendawula nga Minister of Finance nze nagituusa ku musaala omusava bwe nagamba nja kuwagira okwekalakaasa okwa poliisi bajongera omusaala
nengena ne mu parliament detectors balaba byonna mbituuseeko ne babongeza omusaala ffe batulugunya ffe tubalumirwa okusinga bano bakukuta nabo olwekyo poliisi ekigambo kyenjogedde kikulu bw'otulugunya omuntu yenna oba Bobi Wine oba Robert Kyamuzi oba Stansi Amayanja oba oli Action Party oba okoze bibyo you are on your own risk toyinayo tteeka lijja kwagira saagala kwogera mu bintu mu bbanga as a lawyer gy'oli abalamu aba FDC abafuuka Katonga babavunaana nti bagenda Kisumu bwe babavunaana ne bakomawo wano ne babateeka mu nkomyo wa gurupu ya Katonga PFF ne beekalakaasa ku kitebe kya ambasada wa Kenya mu Uganda bwe babatuusizza mu kooti high court omulamuzi yagambye nti bannange nsobeddwa sirabawo tteeka kaakati likyasitaaninga ligamba nti gundi musanze akuba olukiiko nti bamuvunaane mu kooti nti no longer stands kitegeeza ebigambo byenjogedde wano bituufu tewali tteeka liwanirira poliisi kutulugunya muntu waabwe yabufuzi kubanga ebyobufuzi biri mu constitution under article 71 72 73 ziwe ebina by'obufuzi okutalaaga Uganda yonna kasita otegeezaako poliisi n'obaako kyoyogera ate article 75 negamba Uganda tejja kufugibwanga kibiina kimu one party system kakati mwagala tukole ki Mr. Museveni lwaki mutubuzaabuza tuzze wano nga tuyita mu National Peasants Party okubaako kye twogera ekyomwanguka abantu balabuke bamanye nti eggwanga lyaffe ligenda tetujja kukkiriza Museveni kutufuula kiwugulu mukitegedde n'olwekyo ngamba waggulu ngamba ki ngamba bwenti aba National Peasants Party mulowooze nnyo ku nfuga yaffe yaliwo nalabye nsanyuse nnyo okulaba ekifaananyi kya Kabaka Mwanga mu 1966 owekitiibwa Obote yajjawo constitution nga 22 February n'agamba bamemba ba National Assembly nti constitution empya mujja gisanga mu pigeon hole zammwe tiwaliwo nsonga nkulu abatagimanyi mugimanye muleme kulimbibwa nti waliwo ensonga yonna egisawo constitution eyo ensonga enkulu yali bweti bamemba ba UPC omwali Bingira Magezi Nerumu n'abalala nabo beetamwa Obote ng'atandise okukuta n'abakomunisiti abamulungusi club omusajja yo Obote ng'ali ne baministers be Onama ne Adoko Nekyoni n'Ami Idi Amin n'agenda aguza awa emmundu Benye ow'Ekongo Muyekera yalwanyisa Moise Shombe eyajjako mu Patrick Lumumba kaakati ye n'aba bali ne bamu aba Uganda bamuwa emmundu ate ow'Ekongo rebo n'abawa Ivory ne Gold bwe batuuka wano mu Kampala tebamanya nti Isaaki ekola se ne baziteeka Motomani Bank Barclays Bank Daudi Okyenge n'azibega zonna nga bwe bazifunye mu buli bw'enguzi n'ayanjulira Parliament ekiteeso ekigamba nti Obote teekaawo akakiiko akabuliza ku sikanda eyo gye mwakoze agamba sipiika emyezi gyayita 8 nga talina kyakolawo Daudi Okyenge kwe kuleeta ekiteeso nti mwenna musaana kubeera impeached ove mu buyinza tujja kuswala nga twakamala emyaka mitono nga twefuze mukitegedde era kye baakola kufuula Pokino w'e Masaka main respondent ne bamuvunaana omusango gwe bayita ex-party Batovu Michael Neba versus Commissioner of Prisons bamuteeka mu lwansonga nti abuzizza omusibe ate nga bamaze okukola application IBAS corpus ne bamubuuliza ddala ekkalamoja nga bagamba ali Luzira so nga tabangayo era Obote kyakola kwe kubribinga Saudi Odoma n'awa ruling ku ex-party bannamateeka abali wano be bajulisi ex-party tebangako ruling of any fundamental nature in law ne kusaba leero bannayuganda nga bakozesa ex-party matovu basobola okujulira keesi yaabwe up to the International Court of Justice ayogera Ken Luchamus ambakanya aveeyo ekyo kitegeeza ki the constitution yaffe bagitemula butemuzi
twagala Museveni we yalabanga tulemeddeko ng'Odoki Commission ne Ssempebwa Commission kwe kuteekawo ekiteekateeka kye bayita regional tier ekitalina mutenda waggulu. Regional tier ate district evuganya ne region. Munkole entuufu ya federal regional tier region yebeera waggulu, district yebeera wansi. Kaakati ekirungi region 5 zo zaamala okusalawo ndife twagala federal era kiri mu constitution article 178 of the constitution. Region ezo Buganda, Busoga, Bunyoro, Acholi, Lamu. Twagala mwe aba National Peasants Party mutwegatteko ffe aba Conservative Party nti bwe tuyingira parliament bwe tuti nga tuleeta amendment tufune federal etegerekeka. Obuyinza bugabanyizibwe. Tewakyaliwo region etayagala kugabanya buyinza ng'omusajja ssente zonna azirya olyome olw'okwegula asobole okuwangalira mu bukulembeze nga Mussolini. Buli wamu Museveni agulawo buguzi. Ne bamulekera classified expenditure ya trillion namba akoze nga bw'ayagala. Kabineti ey'abantu ekinanamu ababiri yaki. Parliament ey'abamme ba parliament 5 yaki. Ba RDC olukaaga baki. Ng'oyina ba district chairpersons ate lwaki weetaaga olukaaga? Is that not conflict of interest and duplication of services and powers? Muzukuke banyamu ne basebu tusobola okuyita mu dynamics ya parliamentary practice ne tubaako kye tukola. Nange nja kuddayo mu parliament okulaga ekipatiisi. Wange ekiteeso nyabu president sirowooza nti onaaba omulala anakola amendment. Nze nja okukulembera amendment mu parliament y'eggwanga. Luno olutalo tulina okwerwanako collectively abato n'abakulu. Tibabalimba nti by'abato. Abato beetaaga n'abakulu beetaaga abato. Sikyo? Leme kulimbibwa ebino by'abato nga babali olyoma ebintu byaffe babibba bubbi. We will not accept that. We must be prepared to use to the maximum of scale expertise to rescue ourselves from the dilemma. Olwekyo ky'obagasta ndaba nastange mwesitena mwe basitale nyositonyo okustumpa amaster tu jagastadde nyositonyo nesteke yastamwe. Ndowooza ebigasta benjogestedde bijasa ajja kutusituuka bulostongi tulasitabe nti mastangu dastala oba sitabo mu testingi. Olw'okussa omukolo guno okugussaamu ekitiibwa neebazizza nnyo nyabo okumpita nzaani John Kennedy Lukyamuzemaani. Ababadde batamanyi mu butono bwange ng'ate nali omu yekka mu parliament nze naleeta ekiteeso ekyawaliriza President Museveni okwogera n'ekkonye ebweru wa Uganda Juba ne kiyita nze nagoba DDT wano. Nze naleeta ekiteeso ekyali kizze okununula abantu ku ttaka ekya Land Act 2004. Ebyo byonna balaba nvuddeyo ne babisamba ebbali naye eggwanga lyagana okutereera. Olw'okubaagala nange nyabo Stasia mbatonedde cabinet ngitonedde ekitabu kyange ekyakafuluma ekiyitibwa Uganda is a creature of the federal doctrine. Abayizi bavudde mu Oxford ne Harvard okumala ekiseera nga bajja okufuna interview nange ate ne batwala n'ebitabo. Nandyagadde nti bapresentinge mwenna awamu. Sikyo bwe muba temufuddeeyo nga cabinet kuba mwesanyudde nnyo.